Yes, Fadi TV ujimbaniza kade kano mwasibi mutya muli mutya ngena kubasa subscribing ate munyigenne ku kade mujebe je mutusizako engalo isaawe eno wanombane updates ziba zitambula okwetole gwanga lya Uganda kusajja abasebu bafa ab'enjawulo ex wa Dr. Amuza byongedde okubanga bitabuka ofumbo bwalwe manamako ne Dr. Amuza kibabukola ku mukutu gwa Facebook nkoko baana buli omu byasanga byagenda ba bloggers ab'enjawulo byasanga yobogira naye nga esaawe n'ensonga egenda maaso nsonga ex wa Dr. Amuza gikona olweggulo Mathias Walukaga yatandise okubanga ateekawo embeera ng'agamba nti omwana oyo ayinza okuba mwina akakakwate owa Dr. Amuza kusanulima n'amakula ne Esana amawulire gatambula galaga nti ex wa Dr. Amuza ayinza okuba bambi omusajja ali akyamwagala newankubadde Amuza amusulawo n'agende wawulema n'amakula n'omukyala ali akyamwagala era ndowooza omukyala ebikolimo byakolima ngeri yali akyetaaga omusajja bwe oba osanga bitambulira ku bufumbo bwa Lwema n'amakula Volongoto abasinga bagamba Volongoto mungi nnyo mulaavu ya Lwema n'amakula ne Dr. Amuza banji bagamba nti Volongoto mungi nnyo akosana n'emisikamanikokosane oba bayite ebiko kangamba ebisomooza abasinga bagamba ebisomooza bingi ebiwonvu n'ebiko bingi nnyo mulaavu ya Lwema n'amakula oba mu bufumbo bwabwe oba mu marriage yabwe abasinga ku mukutu gwa Facebook ba bloggers ne ba social media news ensonga gibogirako ku mukutu gwa Facebook batimu Edikenzo bagamba nti omukyala wa Dr. Amuza gwe yasuulawo bagwe yakyawa yali akyagala omusajja n'onkwadde Lwema n'amakula yamuyingira ensonga nti Lwema n'amakula yali serebu Lwema n'amakula yali serebu ng'ate asingawo ku mukyalo ono bambi ne mukazi wattu omwami we baayawuka naye omwami we yali akyamwagala naye ng'omwami we ono okuva ewuwe Lwema n'amakula ye yamupasula kati omukyala amaziga ge yakaaba omanyiriyo abakyala bakaabira abasajja naye amaziga ago gaakaabye ebiseera ebisinga omusajja gyayazi n'atabeerayo mirembe nga ebintu bingi nnyo ebimutambulirako ebitambulira mu relationship ye n'oyo omukyala omupya gw'aba afunye alyoka asulewo ono gw'aba akoze ki gw'aba alesse abasinga bagamba ku mukoto gwa Facebook ba timu Edikenzo bagamba nti Dr. Amuza omukyala we gwe yalekawo omukyala oyo amaziga ge yakaaba sigamba nti omukyala yakyawa omusajja no omusajja yakyawa omukazi ebiseera bisinga omusajja okukyawa omukazi kibategeeza nti omukazi aba akyayagala ki omusajja kati abasinga bagamba nti amaziga omukyala ge yakaaba gakyatambulirako nnyo Dr. Amuza ne Lwema n'amakula mu laavu yaabwe era abasinga bagamba nti laavu yaabwe ejja kubeeramu ebisoomooza bingi nnyo olw'ensonga nti omukyala oyo yali akyayagala omwami we Dr. Amuza ebintu bingi bize bituukawo mu laavu ya Dr. Amuza ne Lwema n'amakula kati waliwo akatambi ke bakwata nga bagamba ebimujja Lwema n'amakula omukyala ozamujjukira omukyala Omunyarwanda oli omuwanvu omuzibu gwe bakwatira mu kavidiyo abasinga bagamba nti ebyo byonna biyingirawo lw'amaziga ago omukyala ago ge yakola newankubadde abamu bagamba nti omukyala ono yasponsalinga ebyo ne bigenda mu maaso naye abasinga bagamba nedda si yabisiponsalinga just amaziga ge yakaaba ge gayingirawo amaziga ge yakola okusanga Amuza amusudde obanga amukyaye ge gakola ki ge galeeta ebyo n'okubanga gayingira mu laavu ya Lwema n'amakula kussa ne Dr. Amuza abasinga bwe bagamba nti ex wa Dr. Amuza bw'aba yali yakyawa Amuza nga tiyamukyawa biri serious nga Amuza ye yakyawa bagamba nti Amuza akyasanga nnyo obuzibu mu laavu ye naani Lwema n'amakula kuba omukyalo ono yakolimira Lwema n'amakula basinga bagamba nti omukyalo ono amaziga ge yakaaba yalinga akolimira Lwema n'amakula kubanga yamubbako bbaawe abakyala basinga ku basajja batabuka abamu bamanyira okugenda muki mundagu zibayite endagu abasinga bagamba abamu bamanyira okugenda mu ndagu ebibaawo bannange abakyala bagenda mu ndagu olw'abasajja oluusi ng'agenza omukyalo mulala n'amusuulawo kuba newo omusajja aba yamwagala ate abakyala kibaluma nnyo okuba n'omusajja we ne wajja akakazi ne wajja omukazi abamu babayita baaki babanyakuzi abamu babayita banyakuzi n'ajja n'amunyakulako bbaawe n'amumutwala abakyala basinga kibalumira ddala abamu bagenda ne ku ndagu bagenda ku ndagu kati abasinga bagamba nti Lwema n'amakula akyasanga nnyo obuzibu bungi nnyo kuba ex gyali alina ebigenda mu maaso ye nga tatudde kuba yamuppako bbaawe
era abasinga bagamba nti ebisoomooza bakyabisanga nnyo Amuza ne Rwema Namakula, bakyabisanga nnyo kubona omukyala yatandika ne Dr. Amuza ne beezimba bombi babiri, Rwema Namakula nde n'amupasula n'amutwalaganya n'amutwala. Abakyala tebabyagala ebyo okukolima okubeerawo n'amaziga, anti abawuliza kale omututte, kale katulabe munaawangaala, kale katulabe oba onaabeera naye, kale katulabe oba taakukyawe, kale katulabe oba taakuvire, kale katulabe oba taakuyiseemu maaso, kale anti bye bikolimo bwe babeerako kuba kukolima anti oba omututteko omwami we ng'ate abadde akyamwagala. Kwegamba si byangu naye nga ex wa Dr. Amuza ng'amazima mukazi wattu omusajja ali akyamwagala ebisiyasi ebya ddala, era amawulire gatambulatambulanga ku mukutuku mu mwaka gwa 2018 ku mikutu gya social media. Lwakuba kale ebiseera ebyo social media tebagiwanga nnyo budde abantu, naye nga amawulire gatambulatambulanga nnyo ebiseera ebyo. Dr. Amuza ne Rwema Namakula we bakola ki? We bakolera embaga omukyalo ono kyali kiraga nti si yakyawa omusajja, wabula omusajja ye yamukyawa, naye nga kiraga nti omukyala Rwema Namakula ye yamupasulako omwami we.